osiwe Maction B njagala alekulire kuba video nyingi nkyazita njagala deputy Katate alekulire ini charge Kasujja atwale eddwaliro osenya abasibe ogoba abasibe okufuna eddagala n'obazaayo mu ward abaana bafiira mu mawodi ninga abasibe be mulina abasinga abajudde mu makomera baali mandi kitegeeza emisango tegibasinganga Munnayuganda olinza okuba wano toyagala wulira kigambo musibe ngera waliwo yakuttira omuntu ebe oba eyakubba ngera wowulira kigambo musibe owulira ddala bubi banji bagamba oli mu makomera atoyagala oli matooke biki kituufu olinza oba n'obukyayiwo ne wali abasibe nga Bobby Yanga tayina musango wali abasibe nga tiimu ya Machete tebaliyo nti bafandingibwa famire zaabwe zisasulirwa lenti oba zisomesebwa baliyo lwakuba tebayina misango bali ku ntoli zaaba abeefula bannyinisi beba abasibe betuli okulwanirira nawo kimanyi bulungi Uganda ejjudde abasibe abayitirivu abaana abato abavubuka abayina ebirooto bali mu makomera ku busango obwandiwedde ne chairman bali mu makomera nsaba oyimirire kwene ensonga yadde to supportinga yadde tonjagala era olinza okuba onkubamu ebituli naye yimirira kwene ensonga tubeeko omuntu gwe tutaasa ne waba zolo tasola kwogera bigambo 10 nga temuli kituufu londamu ekituufu tutaase ku bannayuganda okusibibwa obwereere ate ne batulugunyizibwa prison temwandibadde na buzibu senga mu following amateeka ne mugamba ono omusibe gwe bakuwadde wa common nuisance lwaki omutulugunya kuba naawe abadde ayaayana ku nguzi naawe ekuyamba kuba enguzi ku musolo gwe tuwaayo kwe kuva omusaala oguweerera omwana wo lwaki oba ontulugunya ng'omubbi eyatta omuntu bannange yeno ensonga yange gye nnyimiriddeko Free political prisoners okusiba bannayuganda awatali musango ne mubakkirizisa emisango bagende balime faamu zammwe muleete ebiroole n'ebiroole by'emmere ng'ate bo balya bubi faamu nga yisimba nammwe kooti ezitayita bantu nzija mwenna nzija ngenda kubakoowoola okunoonyereza okufu mu gavumenti eno ne musiba abantu awatali misango ensonga gye nnyimiriddeko eya prison sijja kubatya ekijja kijje prison taginga byabashayiza atwala amakomera oba musheyalingire vidiyo eno esobola okumutuukako saawa ya leero nkyali ku bulumi bwa munnayuganda asibibwa n'atulugunyizibwa nga n'emisango teyagizza ntandikidde Luzira we nalaba ebikolobero bino ebyali e Luzira nayagala nzije nkozesa social media yange mbyogereko mwali mujja kuwakana kuba buli omu abyogerako bwogezi nenkola ekisoboka nembibalaga mu butambi ate nga nkyabibalaga osiwe Luzira Maction B omwami Kayeru deputy wo Musiime ye deputy Sadi Command ye Katate omukyala sigenda mwogerako oyo omulala ngenda kwogera ne ku Kasujja in charge w'eddwaliro atwala eddwaliro we natuuka Maction B mwampisa bubi era nabalabula omusango gwange tegwali menti kusibibwa mu komito ne mwantulugunya ne munteeka mu komito omutali mazzi nengezaako okulaga obutali bumativu mwankuba okutuuka okunyonoona akawago ne munvuga ekiro sawa 6 ne munkasuka ekitalya era wano nsaba neetondere osiwe ekitalya bambi ate njagala kwebaza ne deputy w'ekitalya siri wano nti noonya bampano oba following ndi wano okuwa ekituufu ekyo taata mwanzijanjaba ekitalya mwebale nnyo mwebalire ddala era n'abasiba abaliyo be mukuumye omuli ba Machete mwebale nnyo kubakuuma ebbanga eryo
nga womanyi nti amaka gafa taata waaba omubi ng'akuba maama anywa omwenge kiba kyakulabirako kibi eri abaana. N'amapulizoni gano gafa ba osi. Afande Kayeru osi najja mu ofiisi yo nenkunyonyola nenkugamba omusango gwendiko sirimenti kubeera mu komito. Taasa taata onteeke ewalala gyontadde basibirayo ba misango mingi. Walaga nti oyina order from above. Omanyi wonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Mwanyigiriza okutuuka ku kino. Okola ekisoboka mbe nga nsobola ofulumya information yeno eri mu makomera. Byabashiiza ekinkozesa kino njagala kistopinge. Firiba geini ze muwa abasibe okubakiririzisa emisango gye batazza mubatwala muzifaamu zammwe kulima. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuuliriza ng'omukwano gwange yonna gy'oli. Gwagala tweyungako nagambye kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo ng'omukwano gwange ali abali emitala amayanja Qatar, Dubai, Saudi Arabia, abali Oman, abali mu Asia nammwe abali South Africa ne kumulirwa Kenya mbalamusizaako nnyo. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Mugende maaso n'okubanga mwebereramu naddala mu biseera bino baganda baffe. Tetugaana kubanga mulabise naye nga mwebereremu baganda bange kubanga akaseera kano ke kaseera akazibu. Tuli mu kaseera ng'abantu bawambibwa olw'okubanga akalulu ka 2026 katuuse. Kati buli muntu olina okubeera kalabaalaba wa munno oba okitegeera ekyo. Naye nga mbaagala nnyo tugenda kubanga tukomawo tubaleetere information omulala gweky'oba okola subscribinga busubscribinzi okonene mukadde tujja kubanga tuli bumu. Mbaagala nnyo mweraba.